Story time. Musibye mutya basibo ne bannyabo. Aha. Gawe bumanyi ba wano siibaliiseeyo. Ng'angamba nina mukwano gwange twemanya kuva senior 4 vacation yange ya senior 4 awo nga nkola awo ku butunda ku mulyango gw'obutunda ndabadde nga njiriba. Mugamba biki mbeera ku ssimu just data kwebaka kuddawo zuukuka biki ebirimu gyange akyankalanamu. Ngenda kukola kisooka gendako mu kyalo ekyo nje ku mmere y'obwerere mbereko eyo kuba sibitegeera. Ng'angamba togenda mu kyalo eno gyendi waliyo kampuni y'ebimuli lwaki tetugenda ne tubeera eyo n'okola ki namugamba mbeereyo nga mbeera n'angamba waliwo gyensula waliyo ennyumba nnyingi osoofunako room kozewo n'okola ki namugamba naye nga sirina ndagamuntu kampuni zeetaaga ndagamuntu nina nini namba naye ndagamuntu eri mu process. Ng'angamba kanjogere n'omusajja by evening nja kuba nkuwa answer. Evening etuuka nga ngamba byonna nabyogedde namukonfaminze buli kimu namunnyonnyodde oli sister wange kubanga waliwo ekifo ekiri vacant nali nakifunira sister wange tewali azzeemu. Ngamba ogenda okugamba ajja kwesiga ku lwange nga ngenda navaana eno lwakumeka like leero we natandise okola navuddeyo gumu namazeyo ennaku 3 siddukira nagenda lwakumeka nga nninnya. Gulo lumu nno twabadde mu kufiirwa enkeera ninye ngende paakinzeewo engoye awo ennyangu speed nga ngenda ntuukayo nga tubeerako awo mugamba ntwalaako gye twali ogenda ku lw'entebe n'obranchingirako awo ku kikubo ekidda e Kasenyi n'olinnya n'ogenda ku Ave Maria n'olinnyawo awo n'okoma awo n'okkirira ku bigere otuuke ewuwe eyo era kumpi kyonna kitundu bakiyita Kasenyi kuba olinnyawo nga nusu 5 ku 100 okutuuka e Kasenyi boda ebadde eri ku 5 ekutwala oba 100 kale. Nga mugamba tusooke tutambulemu banange eri bantuusi bana we bambanyumize nantya nga tugenda antuusa bwe tugenda ossula nga mugamba ndage nga ntuulako awo manyi nze sirwawo nyuma njagala ndayo we ngenda ossula mukwano nga wa bbeeyi bitya nga mugamba tugende ndaga we ngenda ossula nsobole okukola ki okutegekako nzijemu ku ngoye ennyumba rentals zino zebbeeyi apartments naye nga temuli bantu kale omusajja yamuwaawo asule kati nga yamuwaako apartment emu dduka ebamu rooms nga 500. Amugamba ndaga we ngenda ossula ng'akwata ensawo yange ng'agiyingiza bwe kugiyingiza ng'agiteeka mu kisenge kye olwo nno gontujja naye ekyo nga nsooka nkitunuulira mba nkyuka bwe nti ndaba ruumu endala ng'erimu n'ekisumuzo nga mugamba ng'eno nkalu nga mugamba nze ngenda sulamu eno wamma olungi wandi mu lukujjukujju bannaye nze nga nzigulawo nga nteekayo nga wayita essaawa nga ampa akakeeka nga mbogenda sulaawo olwo nno ninamu leesu na ssuuka yange mukwano temuli yadde ekitanda temuli ki temuli yadde akafalisa ebyekitanda biri awo nga ntandika nga neesibiramu nga nnongoosa ruumu biki nga we lwamaliriza nga mugamba tugende tutambulemu ntwaleko e Kasenyi ndabeyo nagendayo okukola edda senior 4 senior 6 ebyagundi ebya field work nga nzamu nga ngenda era kati tombuza kwera oluguudo kaakati ntuuka wali nga tukomawo mugamba tugende tukubire omusajja tulina we tulina okukubira essimu ku kasaaluuni omusajja tumukubira omusajja nga bamukubira siri shuwa kubanze mbeera ntudde eno bweru nga balaga takwata nga bamala nga bagamba akutte naye abagambye enkya wajja obbeerawo nga nsirika ng'enkeera lutuuka enkeera nga tukola awo emirimu limu speed yaŋŋamba akola ssaawa 2 paka ssaawa 5 naye naku ze mmazeeyo saamulako ng'akola obwobudde enkeera saa 11 mpaka ssaawa 2 ez'okumakya era nawe agenda n'akola nga nze buli lwe nzukka ngendo zukka nga ye yazukuse dda ngamba ava ku mulimu nga mugamba olwo nga mugamba tugende tukube essimu nga tuddayo nga beefula abakuba
mugamba muntu kika kyoyo n'alabako kozzi leero n'enkya na luli nga tasobola kuddamu okitegeera nga nsiriikirira olwasembyeyo njagala biisa mu bwangu kati nga nnyomba ekiro ekyo nayomba ne mbagamba bannange bw'aba nga tewali mulimu bwe nga mwannyonyola buli kimu ne muŋŋamba biri ready banyimirira bwentyo mbeera nninda omuntu y'omu yeefudde ow'ekitalo bw'atyo nga ŋŋamba naye nno bambi nze kye namugamba namunnyonnyolamu awo naye kye sitamugamba nti toyina ndaga muntu naye beerawo ogumiikirize naye nno n'ekirala nze nali nkuyisa ojja owummulemu omusajja yeka yali ayagala kunfuula mukazi we bantu mwe kambabuulire kati ekyasinga omutiisa essimu yange neebeera bize nagambako nina olugambo nti bwe mba naatambula ebiseera ebisinga nga mu bintu nga siri shuwa ku kintu ki kye ŋŋendako kati nga babeera bankubirako okunkyekingako kitegeera nekimu bayirayo kirabika kyekyamulemesa okubaako ekyekisiru kyakola kubanga essimu yange singa buziba nga tekubiddwako luba lutalo mukwano nga teriiko nga si WhatsApp sirina wendi nga baba bajja kunnoonya ntuuka mubuuza nga ntuuka ŋŋamba kati option eriwo endala twandibadde tufunayo emitwalo nga 2 oba 25 n'obaako kyotandika ne mugamba 25 ginkolere ki gikole ki nga nina osasula rent beere nga nsasula rent beere nga nsasula ow'ewaka n'ow'okumulimu tekijja kukola ssebo naŋŋamba osobola obbeerawo awo biki n'ogumiikiriza ne mugamba oli ku kiki kyotegeeza enkeera nga muteeka ku pressure olwo lwe yaŋŋamba nti endaga muntu teyabyogera navaako enkeera nga zaala saamusaamu nga mugamba kati ngenda kubira mu musajja nga ŋŋamba nina we nalese essimu yange ekyaginge tugendewo oba ogenda oyite tugendewo tumukubire ku yange nga tutuukawo nga ŋŋamba naye n'okimanyi akasimu tekakyaginze nga mugamba tekakyaginze twambuke eri waggulu gye tukubira essimu tukyagingireeyo nga ŋŋamba agenda kakasigale wano nga mugamba ate akatakyaginze konze kale kannyambuke nga nnyambuka ntuuka omusajja nga yaŋŋambye kati nga ŋŋamba mugamba oli yaabakola ki yaabaakuba nga ŋŋamba omusajja bagambye kuba essimu kale omusajja kwolwo natuula munda mu saaluuni omusajja nga yeebuzaabuza ng'alyoka agamba essimu ino buno obudde tagikwata abeera bize ng'akola biki niinio abeera bize kyetaaga mukubira wakati w'essaawa 11 ku ssaawa 2 muli ntandiko kisensi ng'alabika amugambye tumubuzeebuze ono omuwala era omuvubuka oyo ng'ayogera apalapalanya omugezi nga nsirika nga nkubira maama essimu nga mbimubuuliramu nga ŋŋamba osobola osooka n'ogumiikiriza oli omusajja w'amaanyi nnyo mu kampuni asobola okukuyisa asobola okuwa deeti nga za mu maaso ko tolina beera under pressure tolina kola otya biki nga ŋŋamba nno wano ndabawo obufumbo bw'empaka nga nsirika nga nkubira maama wange omu nga yaŋŋamba tomala nayo mboozi mu ddakiika 2 nkwagala ng'ofulumye eyo ennyumba genda speed opange ebintu byo onkubire mu ssaawa emu ng'otuuse emitiyana bwentyo nga nsimattuka ekiyumba eri waabagagga olaba newokuba endulu tewali akutaasa ne bakusuula mu nnyanja mukwano tewali akumanya waliyo barracks bikomera bya 99 olemwa nga ntuuka ewaka nga mpaakinga ebintu byange namusanga yeebase nga mpaakinga ebintu byange buli wennyingira neesibirayo buli wenfuluma neesibirayo nga mpaakinga ebintu byange kati mba nfuluma wenti ng'azuukuka nga ŋŋamba mukoze mutya konze ŋŋenda aka maama ŋŋambye ampadde eddakiika 2 nga ndi mukubidde essimu nfulumye nga ŋŋamba nga mugamba omusajja ŋŋambye nja kukomawo kubanga atamukubidde essimu mugambye nja kukomawo olwo nno njogera bwe ntambula bagamba kale ng'afuluma amperekera nga musunguwavu nga ayogera nga simuddamu ne byayogera nakati sikyabijjukira nga nkomyako we yankomya nga naafuna ppiki ng'entwala mu kapaaka ka bypass awo ku bypass ng'afuna booda nga mbala sirina ssente nga nalina airtime kuno gumu kasanvu nga mumuweereza ku Airtel nga mumusharingira nga mpaamu deposit ku MTN ng'afuna ssente zindeeta emityana
nga gabala ka taxi bwe nkalinya paka Busega nfuna taxi eya mmeka eya kasanvu endeeta Emityana nga mpona wentu mmale temujja kuddamu kundaba mu nnyanja nga bansulayo oba si ekyo bano abantu jjuka yakolako mbwe kalangala ku kizinga akuwaayo n'akutunda omuntu oba okukwata kusinzira kuli okupalaapalanya kwe nalabye. Kesita bagambye kali kamu kati bwe yalaba mbeera nnyo ku ssimu oyo omusajja yampita n'aŋŋamba tugende no ku balcony waggulu nina kye nkugamba ne twambuka waggulu nga bwe tulengera ku nnyanja maawe n'aŋŋamba ebintu ebimu tobyogeranga n'abantu olwo alaba bankubiraakubira nnyo amasimu tobigambanga bantu mpaka nga kiwedde kati nga bino eby'omulimu oba olina obbagamba nga wakola nadda nze mba ngenda obbagamba nga mpisizaawo n'emyezi ng'ebiri nga mbadde nkola essimu waakiri osooka n'oziggyako okitegeera nti essimu yali emuhindaringa okukola eby'ekisiru okitegeera yamutiisaamu ebadde ng'emutiisaamu okubaako kyakola eky'ekisiru eri obulamu bwange kubanga bwe wandiyiseewo oba olunaku oba bbiri nga tebagirabako abantu baali badde balina okunnoonya be nali ŋŋambyeko naddala. Abaana tubasomesa okubeera confident, okubeera articulate n'okubeera vigilant. Ebyo ebintu bikulu nnyo mu bulamu. Omwana nga sooyimirira n'akugamba ekyo ŋŋambye sikyagala, ekyo ŋŋambye kiri bwe kiti ne bwe kiti. Bwe bulamu bw'ensi eno. Mutindo TV, the best online TV.